What I would only ask, did the new bill change the objective of the old bill? Ensonga z'okulwanira entebe y'obwa sipiika nga zongedde okulinnya enkandaggo, abantu abamu amaanyi gabawedde ne bawanduka mu lwokaano luno, ate abalala engabo ne bongera okugirumisa amannyo nga munna DP Norbert Mao. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Okumala akaseera abadde sipiika wa paalamenti Anita Among abadde akyoleka lwatu nti agenda kuddamu okuvuganya ku ntebe eno, kyokka okulayira kw'ababaka ba paalamenti nga kunaatera okutuuka oluvuvumo lwatandika okutambula nti bannakibiina ki NRM baali bamuggyeko obuwagizi bwabwe, ekintu ekyaleetawo akasattiro. Embeera eyongedde okukaawa abakulu bwe bayungudde abawanvu n'abampi okutandika okufuuza buli kifo ewalowoozebwa okuba eky'obugagga kya Anita Among, era okukkakkana nga bingi ku byo biboyeddwa olw'okuteebereza nti yeenyigira mu buli bw'enguzi ng'akozesa woofiisi ye ey'obwa sipiika. I want to request members to cooperate with us. Baba ekisinde ekya PLU ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba baavaayo ne bawanda eddusu ku Jacob Oboth okuvuganya ku basipiika wa Parliament ekyongedde okuyiwa omunnyo mu kiwundo. What we are after is Uganda having roads. Nathan, you're saying like that because you escaped narrowly. Otherwise, somebody was going to whip you. Next item. Obudde nga bwongedde okumudduugaalirira, Anita Among yafulumizza obubaka ng'ayita ku mikutu gy'emigattabantu n'ategeeza ng'ebyokuvuganya ku bwa sipiika bw'abiggyeemu enta. Bino byonna nga bigenda mu maaso, ye ssenkagale wa DP Norbert Mao agamba si wa kupondoka kuva mu lwokaano luno okuvuganya ku kifo kino ekyogeza abangi ebikankana. Kubanga akaseera kano keetaaga omuntu amanyi ebintu, amanyi Uganda. Ate twetaaga sipiika ayina omugongo, tetwagala kisaanyi. Mao agamba nti buli kimu kibadde kitambula bulungi, wabula ab'ekisinde kya PLU be baatabudde buli kimu. Nga Ssaabawandiisi w'ekisinde kya PLU alangirira mu butongole nti bo ng'ekisinde basazeewo okuwagira omubaka wa West Budama South. Mao agamba nti ekimuzaamu essuubi bye bigambo ebyawandiikiddwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi bwe yategeezezza nti oluvannyuma lwa Among okuwanduka mu lwokaano luno mu kiseera kino NRM tennateekawo muntu mulala yenna kubavuganyiza ku kifo kino. Yagambye nga sipiika bwe baali bawanzeeko eddusu engeri gy'avudde mu lwokaano, kitegeeza nti kati NRM teyina muntu yenna yeesimbyewo ku bwa sipiika. Mao atubuulidde nti awandiikidde ssentebe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni akkirize bamuteekemu obwesige okuvuganya ku kifo kino eky'obwa sipiika. Ffe nga DP ne NRM tulina enkolagana. Mu nkolagana eyo tulinamu akawaayiro akagamba nti tusobola okugaziya ensonga ze tusimbako essira mu nkolagana yaffe. Kati bwe njogerera pulezidenti w'eggwanga ayina ebbaluwa yange egamba nti mu ebyo bye tunaabeeramu n'enkolagana tuteekemu n'ekifo ky'obwa sipiika, naddala mu kaseera kano nga Paalamenti eri mu katyabaga. Mao aliko balangidde nti malindirizi agabadde galindiridde yasooka okugonza Among balyoke basitula omutwe nabo okuvuganya ku kifo kino. Mao ye yasituka n'agamba nti omuntu ono amaamidde Paalamenti nga buli kimu akyeddiza obuyinza bwonna akola nga bw'ayagala nakyemalira, nja kufa naye. Ng'abantu abasinga bali mu kava bakankana, n'abasajja bajjula kwambala sikaati baleme kubalaba nti basajja. Mao atuuse n'okudaalira sipiika Anita Among nti yamulabula naye n'alema okutegeera kye yali amugamba. Bwe twali ekyankwanze nalinga ng'akola katemba nga ndeeta akayimba ne ngamba nti when Jesus says yes, Anita can't say no. Abantu ne bagamba ali kuki? Mujjukira baali bangoba. N'olwekyo
mutye Allah mbakuutira mutye Katonda bino byakoze mu wiiki emu yokka bannange ani ali amanyi nti breakdown y'ekatwe erisitula ku Rolls Royce kyokka ono asekeredde abamugamba nti yafumbirwa mu kibiina kya NRM nti era takyali wa ludda luvuganya gavumenti. si mulimo gw'ogamba nti nze ndi wa opposition oluusi n'olowooza nti kya kitiibwa nnyo okubeera wa opposition n'ogaana n'abalala okweyita aba opposition bugundi gwe toli wa opposition kati gwe awanguddwa ogamba nti feffeka abawanguddwa tetwagala kubalaba okuwangulwa n'okubeera wa opposition kitegeeza nti obululu tebwawera olina kukola kyonna ekisoboka okuŋŋaanya obululu buwere enkya okole gavumenti. Bino bibadde bikyali biti ate bana NUP nabo ne balangirira omubaka wa Jinja South West Paul Muir okubakwatira bendera mu lwokaano luno lw'obwa sipiika. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.